Machama lungi webali kubeera ng'okyalaba program amachama lungi wano ku ABS TV tukubuuzaako amanya gange nze Angelo era nga lunaku lwakuna ennaku z'omwezi 23 omwezi ogusooka. Tukubuuzaako gwonna wonna gy'oli omulwadde tugamba tukusabira so nga naawe yafunye ebirungi tukwegalizaako Mukama okubeera nti wasobodde okubeera nga ofuna ebirungi mu mbeera eyo. Nze program amachama lungi mwe tukubeera amawulire agabaddewo wanene waffe mu ggwanga lya Uganda ne tukuwa around the world agono gaba amawulire ageetoolodde ensi so nga ate era mu ngeri emu tukuwa ne today in history we tubeera nga tugenda mu myaka egyayita ne tukomezaawo ko kiki ekibeera kyaliwo mu kiseera ekyo. Jjukira nti no ABS TV live ku Facebook osobola ogenda ku ABS TV Kawala official no following a program eno live ku Facebook so nga ate era mu ngeri emu ku YouTube channel yaffe nayo program eno obeera ogisanga abeera tasobodde kubeera ng'okikwata live ogenda ali ku ABS TV Kawala official YouTube obeera ojja kubeera nga otufuna bulungi nnyo. Bwe tugendako mu around the world bwe tutandika naye bali mu ggwanga erya Colombia mu kibuga kyabwe ekikulu eky'eggwanga Bogota abantu bali ku street beekalakaasa nga bagamba nti president wabwe ayagala kola tax reform oba enkyukakyuka misolo ate nga bo balaba nti mu ngeri eyo gujja kubeera ng'omusolo omupya president gwateesaako okubeera nga gutandika ali mu ggwanga erya Colombia gujja beera nga gubanyigiriza so beekalakaasa. Ekyo kiraga nti n'abantu batya okusasula emisolo so nga ate omusolo mulungi gwasasula abantu batya okusasula emisolo okwetooloola ensi yonna wanene omwana bwe gwa OTT abantu baganira edda oba ayagala oba tayagala tegujja kubeerawo so tiya gaasi yavuddeyo stray bullets nazo ne zivaayo ne bazikuba mu bbanga nga baagala okugumbulula abeekalaka so yeyo embeera eri mu ggwanga wali erya Colombia mu South America oba mu Latin America. Bwe tuvaako awo ne tweyongerayoko mu ggwanga erya Syria. Mu ggwanga erya Syria troops oba oyinza ogiyita ejje erya America eriri mu ggwanga erya Syria ejjo lyalemesezza ejje ery'eggwanga erya Russia okubeera nga liyita ku nsalo waliwo ensalo eziri wa Turkey ne Syria olusalosalo lwa Turkey oba booda ya Turkey ne Syria abakulu bano amagye ejje erya Russia lyabadde lyagala okuyita libeere nga lyeyongerayo mu ggwanga erya Syria. Assad Bashar wa ggwanga erya Syria era bo bamuwagira nnyo so nga ate America yo emuwakanya so Syrian Democratic Forces oba oyinza ogiyita SDF yategeezezza nti egenda kubeera ng'ekwatagana bulungi n'eggwanga erya Russia okusinga bw'ekwatagana n'eggwanga erya America naye nga akabinja ka ISIS Trump kerangira nti no yakalinya ku nfeete kali mu ggwanga erya Syria ensi teri mu mirembe nga bwe kisuubirwa abantu abamu abagala okugenda ebweru muwulira ensi nga Syria ne mulowooza nti nooba ogenze mu Bwarabu oba ogenze emirembe eyo nno si y'emu ku nsi ezirimu emirembe mu bbendobendo lya Buwarabu oba oyinza ogiyita Arab world oba Arab territory so bwekityo bwe kiri mu ggwanga erya Syria emirembe tegiriyo bulungi ensonga America baagala okwekubirayo n'eggwanga erya Russia. Tuvaako awo netugendako mu today in history. Today in history no tubeera munaye tukuleetedde ebyafaayo era bwe tuddayo mu mwaka gwali gwa 1991 okutuwanguyizamu negamba nti no 1991 wali eri Bagogwe Massacre mu ggwanga erya Rwanda yatuusibwa ku batuusi Massacre kubeera okutta abantu mu numbers ennyingi oba mu muwendo omungi okutta abantu mu muwendo omungi
era nga kyali wali eri eno Bagogwe Masaka yali mu district ye Ruhenjeri mu ggwanga erya Rwanda oba mu mambuka ga ggwanga erya Rwanda. Eno nno yemu kuzaviirako civil war abamanyi history wa Rwanda yaviirako civil war oyo eyaggwa mu 1994 nga President Kagame afuuse president ow'eggwanga erya Rwanda. Jjukira yajjako Juvenile Habyarimana. So Bagogwe Masaka eno yalimu nnyo okutta abatuusi okusinga. Baali wakati w'abatuusi n'abahutu naye nga abahutu batta nnyo abatuusi. So eno ye yali emmanduso ya Rwanda Civil War okutandika oba genocide mu Rwanda okutandikira nga Rwanda Armed Forces zabeera nga zigezaako okubeera nga zigumbulula abantu abali batandise okutta bannaabwe nga bagamba nti ebintu ebyo byali political kubanga president eyaliko Habyarimana yali muhutu ate nga abamulwanyisa side eno eya Fred Rwigema ne side eya President Paul Kagame aliko kati bo baali baali batuusi okutuusa balwanira ebbanga eryawera nno genocide eyo okuggwa nga RPF etuta obuyinza ogiyita Rwanda Patriotic Front eyalekulira Fred Rwigema omugenzi kati ne President Paul Kagame. So bwe waaliwo ebutinga ennaku z'omwezi 23 omwezi ogusooka mu 1991 emmanduso oba okutandika kwa genocide kwatandika. Genocide eyo yafiiramu abantu abasuubira okubeera wakati w'emitwalo 8 n'akakadde akalamba. Eyo nno naffe ye today in history. So nga tuvaako eyo ne tugendako mu mawulire agaffe agawa ne Uganda agaliddeko munnange tukuwa updates bwe yabadde tatusobodde kutegeera ekyabaddewo olunaku olw'eggulu oba n'ebibaddewo mu kiro ekikeesezza amakya g'olunaku olwaleero tubikuleetera munnaawe. Tugenda kwali mu district ey'Omukono omuliro gwakutte mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero. Omuliro emukono gwakutte naye nga abasinga bagamba tebannategeera kikyaviiriddeko omuliro guno eno kubanga gukwata naye nga bwe gwakwatiridde abantu abamu abadduukirize mu muliro ogwo mu district ey'Emukono. Bwe tuvaako era awo ne tugendako wali poliisi yayongedde okukwata Besigye olunaku lw'eggulo yabadde alina radio gye yagendako side z'Ejjinja awo. Poliisi yamukwatidde ku bridge y'Ejjinja ku bridge empya nekwata emmotoka ye negissaako ekyuma ne babasoze namugamba agende mu mirembe neyeggaliramu n'alaga nti najja bakaluubiriza. Bamututte Nalufeenya era n'abazungu bakitegeddeko. Besigye n'afuuka omuntu omulamu essaawa zino akyasinze okukwatibwa emirundi emingi. He's the most arrested person in the world among the living. Abakyali abalamu ab'edda bo sijja kugamba naye ku bantu abalamu abali ku nsi bagamba Besigye yakyasinze okukwatibwa emirundi emingi era nga kyayingidde ne mu World Guinness of Records. Besigye yakakwatibwa emirundi egisukka 50. Gwe munnaaye ali eyo akiwakana oyinza n'obbanga tebakwatangako n'omulundi n'ogumu yadde nga newa Aido tebakwatangako Aido naye Besigye bamukwatidde ku charges nnyingi ezisinga nga zibadde ezakwekalakaasa mwalimuko ez'okumubuulirizaako ku kigambibwa nti nno yali yakwata omuwala. Era nga Besigye bakomekereza bamututte wali e Nalufeenya era nga tukyali ku story ye emboozi yemu eri related ndala naye eri related kweyo. Besigye oba FDC bagambye nti jjo waliwo akatambi akafulumye nga abapoliisi batulugunya omusajja wagira FDC oba omuwagizi wa FDC nga tebamaze omukwata ali wansi ku ttaka aweddemu amaanyi naye ne bamukutteko awo.
kyakola ajja kubeera nga aloopebwa nga Ssekinomu. So mu mbeera eyo olunaku olw'eggulo waliwo abasirikale abagambibwa kafunika video nti batulugunyizza omuwagizi wa FDC emboozi endala. So era bwe tuvaako awo ne tugenda mu mboozi yaffe endala ey'okufuna passport. Munaye gwe Munnayuganda ali eyo tukimanyi oyina endagamuntu naye yo passport wagifuna oyagala ogenda ebweru okuba ekiro naye passport wagifuna, oyagala okyalira ab'eŋŋanda z'ebweru yo passport wagifuna. So passport kati gye bagaba eri mu kala ya bbulu, passport ya East Africa, naye bw'obeera Munnayuganda ekuterako wali bakuterako ekigambo nti no Uganda. Kati bo Bannayuganda abasinga bagamba nti n'engeri gy'o applyingamu oba engeri gy'osabamu okubeera ng'ofuna passport passport yoyo system gye bagamba gye bamanyi naye bino ebyokusabira ku internet munaye kwamu akafaananyi gwatamanyi computer jjajja wali mu kyalo afunyemu ekirwadde baagala omutwala ebuyindi okujjanjabibwa naye ng'ate tamanyi computer agenda ku applyinga atya passport eyo online agenda benyiga atya munnaye. Bannayuganda abasinga kigambibwa nti no omuwendo kale omutonotono tuyinza okugamba nti no 40% Bannayuganda bali illiterate oba tebaasoma. Kakati omuntu ataasoma ogenda muzzi otya ku byo applyinga online kyagende ku internet atandika okusaba atandika okusaba passport y'eggwanga. So mu mbeera eyo abantu bagamba nti enkola eno ekyabuliramu nnyo ddala okubeera nga oleeta Munnayuganda ogamba nti nasaba passport ng'agisabira online. So tujja beera nga tukirowoozaako ekyo mu ssaawa yaffe eri ey'omulamwa tujja beera nga tukyogerako. Katugendeko mukuumulako katono ate tukomewo n'ebyemizannyo ne Senior Mike of Uganda ng'akuwa ebivudde mu nsiike y'ebyemizannyo. Nkyali Angelo Philip.